Bw'otuuka mu kitundu ky'e Makindye wano mu Kampala n'oyingirako mundako kasasiro ayitiridde obungi ssaako n'emyala egyazibikira by'ebikwaniriza mu kitundu kino. Era abatuuze bagamba nti abakulembeze baabwe bazze nga bateekawo enkola ey'okweyonja mwe babadde babagabiranga obuveera omw'okuteeka kasasiro wabula kino tekyakola olw'abannaabwe abamu okwesuulirayo gwa Nagamba. Obuzibu bwe tulina mu kitundu kyaffe muno, abantu batambula nnyo n'obukutiya bwa kasasiro obuveera ne bagenda nga bamaasamasa buli we basanze. Kwe kusoomozebwa kwe tulina okw'amaanyi ennyo. Era twebaza nnyo bafande baffe bano abasobodde okujja mu kitundu kyaffe ne batugogola tubeeyanziriza. Mu ssabbiiti eno gye tulimu eya Talehe 6 olunaku olwaleero ab'amagye babukeereza bwankokola paka mu bitundu by'e Makindye wano mu Kampala mwe beenyigidde mu kulongoosa, okwera, okugogola emyala, okugaba masiki, obutimba bw'ensiri kw'ossa n'okufuuyira ebiku mu mayumba g'abantu. Era omulimu guno gukoleddwa mu byalo eby'enjawulo ebisangibwa mu Makindye okuli Nkereze, Kapeke kw'ossa n'ebirala. Abatuuze b'omu kitundu kino balaze essanyu eritagambika olw'omulimu omulungi amagye gwe gakoze era babasabye obutajjangako. Eri eno yennyini gye tulimu twagala okwebaza ab'ebyokwerinda aba UPDF okujja ne bagezaako tuyamba okulongoosa ekitundu kyaffe. Amazima ngeno wansi gye mulabayo waba wazibu nnyo naye era omuntu neyewayo ne bajja ne batulongooseza ekitundu. Tubadde ne kageno cleaning mu area zonna ezikola Kibuye 1 emyala bagirongoseza kasasiro tubeebaza nnyo era tusaba abantu abakoze ekyo okuweereza obuyambi buno babeere nga babuwa amagye kuba amagye gabituusa wansi. Abantu bakukuluma nti bafuna bintu naye eri waggulu bivaayo n'ebiina we bulirayo waawo wakati ne batabituusa mu bantu. Ng'oggyeko eky'obukyafu obuyitiridde mu Makindye, abatuuze bategeezezza okusoomoozebwa okw'enjawulo kwe basanze mu kitundu kyabwe omuli obubbi obusukkiridde kw'ossa n'ebirala. Ebirala bikyasinze otukosa wano mu nsuwa yaffe, obubbi bwo bukyali bw'amaanyi. Naddala wano mu teritole wendi abaana bakubirawo nnyo bannaabwe nga bababbako amasimu bava okukola. Mu buufu bwe bumu amyuka omuduumizi wa poliisi y'amagye Kano Freezer Gayi Mpadwa atunnyonnyodde ensonga lwaki bataddewo enkola eno. Ebyo byonna nno tubigaba nga tubigabira ku bwereere tuddiza abantu baffe be tukola nabo. Ffe UPDF tuli bajaasi b'abantu, tuva mu bantu ate era bwe tumala emirimu gino era tuddayo mu bantu. Kati nga mmaliriza njagala era okubajjukiza nti obulwadde bwa COVID-19 kinajjukirwa nti Talehe 6 lwe lunaku olwassibwawo okujjukira abo abazira 41 abayingira ensiko okulwanirira eggwanga lyattu Uganda era nga bano bakola bulungi bwansi nga balongoosa ebitundu eby'enjawulo mu nkola ey'Obwasseruganda era nga luno lwe lunaku olwokusatu bukyanga batandika omulimu guno. Ebijjuko bino ebya Talehe 6 bitujjukiza era okwewaayo kw'enkumi n'enkumi z'abantu abenyigira mu kulwanyisa obufuzi bw'abasibira mu ggwa era nabali abatenyigira mu kulwana butereevu naye nga basobola okuwaayo obuyambi obw'engeri ezitali zimu. Nabagereka STV Select ey'enjawulo.